Nakankaka. Nakankaka. Ali nakankaka. Nakankaka ekintu ng'okibrandinze nnyo. Kasina kibrandinga nze nagawa. Nakankaka yani asula ku nnyumba za. Anti nakankaka bagaye kabakawala ka Black Beauty nga kayina laavu. Ye nakankaka bwe mpulira boogera. Kasula ku nnyumba za. Yerinnya erivuga kati. Kasula ku nnyumba za. Ekintu ekiwanise pizza. Mukwano. Ndeka. Naawe nange njala ennuma. Singa mbadde nnyo wayini. Akina mwenge. Singa amacupa agasimbye wano naye ka juice kankolera. Ate kintu ng'okiwanise nnyo pizza juice kiki? Ompuza ebibuuzo bingi ekyo n'ompasa n'ekifa. Ndi ku Jubilee. Jubilee yaki ate? Eno jubilation. Jubilate. Pizza ewedde namulinda akakasigaddemu kampi. Nedda baaba. Obadde nkaterese kulumya kubanga nkimanyi oyitaayitawo wano. Ndi musanyu. Mbadde njagala kulaga nti pizza nagiguze era nkulinze. Kale kanywe kanondowooza. Mukulu. Bannakankaka nga tebaba na mululu. Nze nagawa. Kale. Oli Black Beauty. Nawe oli Black Beauty. Leka. Nakankaka taba na mululu nno. Leero ng'okiwanise nnyo kiki? Essanyu lyaki? Mbadde n'ebinsumbuwa emabegayo naye nabimaliriza. Biki ebadde bikusumbuwa? Mu masanyu amayitirivu. Nga biki ebikusumbuwa? Nti nkola buli lunaku. Nsasula. Osasula buuze ki? Eki. Ddamu okibuuze. Ng'osasula ki? Connect Properties ogimanyi? Mbamanyi abo. Sooka olindeko. Obadde okola ki? Olinamu ssente mmeka mu nsawo? Oli musajja nno mugagga. Si kyekyo, obadde okola ki? Mu Home Connect. Nagulayo obutaka bwange obwo bubiri. Ate bulijjo nagenda obbugula. Anti kati nfunze mpulira. Owunga ki? Amasanyu. Eno jubilation. Jubilati. Nyumiza tula nno nyumizi. Kijuiso oli omukwese. Nakankaka naawe. Nagenda ninepika. Nganti obupoloti bwewe bwali walungi watya. Engamba nze mufuna mpola. Neewanisa ku bintu by'abagagga naabisobola. Naye munnange aba Home Connect Properties bantu balungi. Balungi bo bayitirivu. Mugagga olinayo poloti. Yogera nno nga bompa ku kyokunywa nawe tombuzako mirembe. Boy. Omulenzi omuto. Omulungi. Obadde okyanyumiza kumita. Tokwata ku byakulya. Obwo bwawedde mudda. Munnange nga bulijjo bammanja mpola mpola. Paka bwoba mazeeyo. Paka bwemba mazeeyo olwaleero. Kwe kweteeka mu kipizza n'ebiki byonna. Eno jubilation. Jubilating. Kandye neeyagale. Katindira roadi. Home Connect Properties nange munange nabagulako ettaka. Nabagulako ettaka naye. Ate obadde okimanyi nti nno bagabirako n'ekyapa. Gwe bano abantu nga basufu. Y'ensonga lwaki nakolagana nabo. Sigula nze ettaka litali mu kyapa. Sigula ttaka litali ku kyapa eyo oba oyokyezza. Soko ngana. Ate naddala ffe bali ku kyeyo oba oyokyezza nze nkubuulira ate ogenda kuloopa ludda ogenda kulwana nani. Soko ttaka nga lirimu embirigo nga tolina kyapa. Soko ngana. Kyapa mu manyago. Bannange njaganamu okubajjukiza abali eyo abantu. Omulenzi nga gwe omwana omuto. Anyirira bunyirizi. Ekyo olina mmeka? Oyinza n'okunzija ku lujja ekyo kyama kyange si oyagala abantu oyagala kunteeza bantu bannange neeyogera okubajjukiza wamangi kampani eri emu yokka eyesigika ekimala Home Connect Properties. Home Connect Properties bakakensa mu kugula mu kutunda amataka bagambe kyapa mu manyago kyapa mu ngalo okitegeera ate nga bambi bamukwata mpola enkola yaabwe bamukwata mpola sente zonna z'olina zitandika n'obanga ofuna akataka okitegeera Kampala wabweru wa Kampala amayumba gawedde okuzimbibwa Home Connect Properties bebakakensa banayinjiddamu kampani yokka ffe gye tumanyi kampani yokka gye tumanyi yesigika ekimala ennamba zaabwe zizaawo